oba oyagala weeyambule weeweereze nsekulabe mu biseera bino. Baby ngawe nagamba bintu bino eby'emmotoka byayingira mu upkeep like lwaliwo mpadde so balensaba if you can help me with like 200,000 because King Saha bitabuse ne bad girl amwanukudde kyaddaaki era nga byonna mbikuletedde olunaku olwaleero kale Bruno ke naye ayina ensonga zakakasizza ku bigambo by'omwala no omwala ono ayongedde n'aleeta obujulizi ku nkolagana ye ne Bruno ke era nabwe kityo amulangidde ne boxer ze yamugulira agambye zaali za mitwalo 15 mu Bruno yamugamba tayambala boxer egwa wa mitwalo 10 byonna amawule gaffe olunaku laleero kale likinga video eno ate hatuyongere kubanga tutambulira haddala wa mukale awo wennyini anjagala kubanga enkujjukiza tutambula ne Haji Miti nga nonno ye amusomi wa dduwa yasalawo kubanga tutambulira ddala wa muso gwe wenna alina ebitatambula bulungi mu bulamu bwo omukulu oyo enamba eri ku screen yange asobola kubanga akukwasaganya ate ensonga zino naziri ne zibanga zitambulira ddala Mansur Semanda aka King Saha avuddeyo n'abanga ayanukula omwala bad girl omwala ono mabegako yavaayo n'abanga yasobola okubanga aleeta bwino ku King Saha era n'agamba nti yeebaka naye era n'atubuulira nti nno ayina ne video za King Saha ne mukyala we ez'obuseegu twali tuzirinda notatil bw'ataazituwa katino King Saha yamwanukudde mu freestyle yabadde akuba nga yeetegekera show ye ebiseera ebyo concert engenda okuba wali nga 26 omwezi ogwa January omwaka ogujja insha Allah kale King Saha agamba nti omwalo ono tamumanyi tamulabangako tamuwuliranga nako amwesibako bwesibi agamba nti banabala babeera eyo mu kye yayise ebiyumba ne babanga babeera board kukakana nga ayina kweripa ku muntu omu oba omulala asobola okubanga ayitira wagamba kino ekiwala kyagala kunoonya linnya era ye tagenda kubanga akiwa chance eyo yonna okubanga akidugaza erinnya li King Saha agamba omwalo ono bwaba alina proof bwabanga alina obwerere bwa mukyala we bwabanga alina n'obwerere bwe abuteera ensi esobola okubanga ebulaba era agamba nti yayagala kubanga yeeteera ensi ebenga emulaba so talina nnyo kyamaanyi akyagamba ggwanga kale King Saha agenda mukuwa maaso awo naye wennyini awo njagala kubanga nkuwa Bruno Kiggundu Bruno K abula Bruno omusajja w'amaanyi mumbulire mu comment section Bruno abakazi bano ba mirundi ng'ebiri mu bbanga eritakka wansi wa myezi nga 6-7 kitegeeza musajja w'amaanyi nnyo Bruno Kiggundu era wizomanizo ye yamukongratulations anamugamba nti Bruno welcome to the good life oze musa ly'abasajja bakaguji bakawaji bakabejja nina Bruno ayinawe yagambidde nti you used me after all that you used me atenga Bruno yali asaba ne upkeep kale mbeera bwete bweri naye nga ngenda kuba omukyalo n'omukwa agambye nti Bruno kono bingi nnyo byasobola okubanga amwogerako n'ebimu ajja kubireka olw'ensonga Bruno alina famire ye olw'ensonga Bruno amusajja taata ebintu bino wanaabyogera bijja kusigala ku internet biyinza okukosa third parties ezitaali wakati w'abano ababiri so ebimu yasiza okubanga aperekera naye alina ebigambo byayogedde byesaagala kubanga nziramu olw'ensonga ebimu ku bigambo bino bya tabbu jja tugambye nti Bruno kono mujoozi musajja alina olugezigezi yavuma ne poliisi ng'egezaako kubanga emuyita olw'okugaana okusasula engoye ez'emitwalo egitaweza nakakadde kale kankuona omukyala essaawa eno yennyini ate tugenda kubanga tweyongerayo yegwe wate ebitu oba oyagala weeyambule weeweereze nsekulabe mu biseera bino teweetaaga kwogera ku muntu yenna gwe weete ebiseera bino abaagala okulaba mu nsi bangi weete ebiseera bino naye gwe kibamba ogwanga mu feke peegi teweekaza ebiseera bino ate naawe ogwanga mu feke peegi teweekaza ebiseera bino ebiseera
wagamba nti naye omuyina mutesa wayona woba omuyina mute wagamba omuyina ebyo bibozi bya bbiya bibyozi bya ebyo bibozi bya shisha bibyozi bya shisha ebyo bibozi bya bowadomu ebyo bibozi munsi mulimu ebibozi bya laali n'ebibozi bya bowadomu naye woba bowadi ate tosukka gwe oli bowadi ate oli ku munno gweyagala okumalirako ekiwuubaalo kati munsi mulimu abayaaye nga neomumalirako ekiwuubaalo ogenda kuŋŋanya bibyo byokka tali kuddiza beyannako miya badman mino chati mino lipilipi mino re blood clotting chatobo miya boss kakana amulabye amugambe kakana ojja kuba bulungi kakana don't hustle and wrestle kakana pola bambi kakana don't hustle and wrestle you will die. Mwana baby ngawe nagamba bintu bino ebimoroka byayingira mu upkeep like lwaliwo mpadde so balensa like you can help me with like 200,000 because byanyingiramu I planned that money nti zigenda kumala till when ajja Friday wakanaye kasoma tukusente ziko zanzigwako because of that stuff by'emmotoka nayingira mu extra expenses. Webale nnyo. Kakati nze neegundiza gayi nzirina zi WhatsApp z'engoye. Gwe kino ngamba kyenja okukola. Byonna bireeta atuwe engoye zaffe ayanguwe. Atuwe engoye zaffe wakiri tuzookye tuziteeke mu gundi. Tuzigabe tuzitwalire charities. Oli mu kusasula eno bintu kyokka eno omuntu yakukyawana dda yakulekera omubiru namutayika. Kakati gayi nga nkubira amasimu mwasiina ssente kubirako ku Bruno naku zino nayavuwala nga waliwo temulimba saagala olwo kusasula. Kati ng'akubira Bruno ng'amugamba Dora ngamba talina ssente mba nenjagala ku ssente Bruno n'amugamba siyina ssente. Kakati gayi yatuuka wayitawo omwezi nga gumu kitundu gayi teyagenda ku poliisi. Uliriza emboozi. Ani mu criminal. Yawaayo nze ne Bruno. Yawaayo nze ne Bruno fembi yatuloopa. Kukanaluzira. Kandala bamanyi sala emisango. Tekubira. Kakati gayi nga atuloopa ku poliisi Bruno poliisi yamukubira essimu yavuma bali. Bruno mmanya alina empisa embi. Olwono yeekaaga tayagala sasula ayagala olusasule kogweko olusasule oleme butaswala. Mukwano sazisasula. Kati ani agenda osasula? Gowulira mboozi. Gowulira mboozi. Kakati ng'avuma temumanyiira mbu mugenda kunkwata. Do you know who I am? Do you know who I am in this country? Keragira ndowooza connections za Nakazibwe. Do you know who I am in this country? Nakazibwe ye minister of what? Ndowooza alaba oba lwakuba akyazaako ku banene. Nze simanyi ndowooza alaba munene. Ama connections za Nakazibwe za costing mwasuze mutya. Ziba bulingisa eggwanga obabba otubba. Kakati mbu I'm a big person in Uganda ndi munene temujja kummanyira. If you want me mujje munnoonye. Big person. Kakati nga bamuvaako
Ati nze nalinayo emikwano gyange ku poliisi nga anstandingira in nga agamba oyo guy nkubuulire Bruno yaleka omuwala mu nnyumba. This girl has been your client. Bruno yaleka omuwala mu nnyumba ali lubuto lwe engoye zo yazambala te yazikima. Yes. Doesn't even make sense to take you, to arrest you, harass you. Kati poliisi negamba guy twagala obeere muntu mulamu omanye nti omuwala ali depressed alina stress. Abantu bano batwale nga kapo kubanga ewo bajja nga kapo. Ate mubadde gayi mumu watwale ebintu bisuse mu miliyoni 5, 10. Webale